Mwasomtya mikwano gyange natera mbabuzaako enkya y'olunaku lwa leero. Mwebale gye mutuusaako engalo, mwebale kukola mikwano gyange. Gwe eyeekuumidde wano ku Projan Media TV oli wanjawulo mukwano gwange. Gwe atannaba kusubscribinga agenda mu maaso okikole mu bunnambiro sobole okutuusaako amawulire gaffe agabeera gakagwawo mu bujjuvu. Amawulire g'empise nago enkya y'olunaku lwa leero mawulire ga nnaku naye ate gazaamu ku ssuubi. Minisita w'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni amanyikiddwa nga Frank Tumwebaze awonye okufiira mu kabenje ku Entebbe Expressway wano mu Kampala. Minister Frank Tumwebaze akwasaganya ensonga ez'ebyobulimi ko n'obulunzi olunaku lw'eggulo yawonye akabenje ku Entebbe Expressway mu Kampala. Minister Tumwebaze yabadde kyajje ave ku ofiisi ye Entebbe agende mu kibuga ng'amaliriza okukola. Kwe kusalawo akozese oluguudo lw'Entebbe Expressway mwana wattu awo ku roundabout y'e Busega akabenje we kaagudde. Ng'ayitira ku mukutu gwe gumugattabantu ogumanyikiddwa nga Twitter yagambye bw'ati newankubadde nga tufunye akabenje naye tuli bulungi. Agamba nti emmotoka eyalese akabenje yababadde mu maaso yagenze n'etomera owa bodaboda najja nagwa mu mmotoka yaabwe ate nga n'emabega wali emmotoka eyabadde evaawo n'ebatomera driver we n'abonaabona n'okubeera nti atereeza embeera. Naye mukwano gwange njawo kutegeeza enkya y'olunaku lwa leero nti embeera yateredde bulungi ate era newankubadde nga akabenje kaabaddewo naye driver we yasobodde okulabika nti ataasa obulamu. Mukwano gwange kimanyikiddwa nti Entebbe Expressway ezenga wabaawo obubenje obw'enjawulo obutuukibwa ku bantu. Naye mwanatu ekisinga okuzaamu essuubi oba amaanyi aba Uganda National Roads Authority basalawo ne basasula aba EGIS abakwasaganya ensonga z'enguudo okulaba nti batumbula oba basaawo ebyo ebyuma ebirungi bikalimagezi bisobole okubeera nti biyambako mu kutangira obubenje obugenda mu maaso okulabika nti butuukawo oba bubaawo ku Entebbe Expressway. Aba UNRA bateeseganya na bano aba Roads Operation basobole okulabika nti basaawo nga traffic lights ennungi, basaawo emidumu emirungi egisobola okulabika nti giyisa amazzi, abantu basobole okulabika nti batambula bulungi oba tebafuna bubenje obugwawo obw'ekibwatukira bwe butyo. Mikwano gyange twebaza Katonda nti obulamu bwa Frank Tumwebaze Katonda yabayambye ko n'abo ababadde mu mmotoka yaabwe okulabika nti obulamu bwabwe butereera. Omubazi w'amateeka amanyikiddwa nga Kibaale yababiddwako naye ng'ayita ku mukutu gumugatta abantu ogumanyikiddwa nga ogwa Twitter ng'agamba nti yeebaza Katonda eyabayambye okulaba nti obulamu bwabwe bwawonye akabenje akafaananako bwe katyo. Mikwano gyange ate ye eyafunye akabenje yaddukiziddwa mangu mu ddwaliro era kati akolebwako mu bunnambiro kubanga bakubidde n'omusirikale mu kiseera ekyo namba 99 n'asobola okulabika nti ajja mu bwangu okulaba nti ataasa obulamu oba oyo yafunye akabenje asobole okulabika nti addusibwa mangu mu ddwaliro. Mikwano gyange weebale kwekumira ku Projan Media Television tukwagala nnyo.